SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Buterevu tukwaniza ku YouTube channel yo Joy gebaita Uganda Mukamooli wesebo obanya bojosinzira okubanga olabango subscribe ko notification eno part 3 kuba abantu bajagamba naye nga abasajja tebakyuka tuli mu part 3 abasajja kimanya abasajja tebayina ngoye bajagamba ki tuli mu part 3 tuli mu part 3 tukwanirizaako mbera Wycliffe wamu ne baganda bange bano ninawo Maksudi Junior Jabijimuzo Jimuzo mugambe otekeko wano gundi tufune sponsor bannange sponsor aliyeyo bale tubagala tutekewo company ate naye gwe olina sponsor wa police mulete kuteba mukulu Malitini ngenda kuleta wa police kwaina kwa na wali atulaba ngala tuwamu ebyo wina byokulya byaka jambo tuwe tuwa byakulya abana bakolenga balina motive kusaida namuganda bamwita Jonathan Luchambusi nga musajja wa FDC musajja wa BSJ ate ku lwomukaaga nabadde club ambiance magambe mudongo ya Afrigo Semadongo ebaajo buli lwomukaaga olusooka omwezi chitumikirade ku level osobola okutega chako ku 90.8 Metro FM onakubeera lwakutaano Wycliffe ne muganda wa jagamba gundi tujja kukulaba embeera kabuyaawo tujja kwogera naye twogere n'aba marketing kwambiasa tulete ku bulango bikola because bikulabe ngije kyekyo night ya Africa ekola ate ambiance ekuba luno sirabanga yo mutusasule omanyize ya kilabu yange naye cyangoba omusajja yazimba ambiance cyangobyawo cyangoba gwembulira kilabu nzimbe okugizimba yagizimba naye ebintu byosanga munda sometimes binakuwaza jimuso sagala bintu wabaki wabate omuntu najja mu sapatu bamalaya bajja basange etibagamba malaya tetibera sa mwetereze ebyo tebikyaliyo wewe obuterevu olunaku lwaleero ntambi njagala tutunule bakyakiriza na sapatu njagala tutunule kyaliwo kyogamba yalinye ontwalayo tugenda kikuba Ejanda, rupi ya ngamba. Afrika ureddamu okubaayo. So tugenda. Tulina okugenda. Nawe tugenda nayo. Tugenda mu nnomo ya Afrika. Andi yasekera ngero jogeramu. Olunaku olwaleero twagala kuba nga tutunira ku nsonga za kyaliwo. Dictor Amir. Oyo bloody one. Mwana wa mama oyo. Bavuddeyo ko Dictor Amir yavudde ne bamanga basazeewo. Labiye. Bamwita Rita. Banake Rita. So. Kakana. Bosiwa. Komao. Okay. Dictor Amir yavuddeyo ne mukyala we Becky ne banga basekizo wedding ne bagamba emikolo gyengedde egy'okufumbirwa gana official. Dates zabzadde. Guno omwaka yakambe guno omwaka naye balina finances gye bakyakuŋŋaanya mu mwaka. Baneka bakonganya finances kubanga kuliko omwami kati bale bagenda kukola najjukira onaayimba omuyimbi oli buloga buloga n'omuyimbi ani finances ziriwa buloga gamba omukyala yaganda nkukunganya sente zagenda okwanjula olulenzi olulungi guno omulembe abasajja abalungi bagulwa nkugambye abasajja abalungi bagulwa obeereyo omukyala nga wesupatamba oli mulungi nnyo mbosimanyi makulu otya abavubuka abalungi
bakatula kutekamu kasente kyobula bachoze mbeti yasaze okuba nti anju atekamu mu dictator Amir akasente zokamba zona yagenda oteeka azijja wa dictator Amir bomutundi azijja oyo kulagi wangeta no aina business guy okyede kyano oyo tanwa yekyakola kwegamba Dictor Amir sebo oyo guy business pattern like business pattern na chosen Becky alina boutique ali mu fashion naye ekisinga obukulu nti chosen Becky otunulya Dictor Amir financial muscle ye Kenzo super power ulya sango kangamawo sango banyamugongo sango ati byasokeramu okyegedde yalinge wadonizera kuba stamina okimanyi nga donizera asoka kubeera mukazi wa Kenzo ne mu stamina mwennyini naye nga tetuvudde ku mulamu antamu Dictor Amir baludde onayagala nnyo kuba Kenzo ye yayimba akayimba si yakayimba anoonya wamukubeera amuseetinga amaanyi ndi mukugu onaamuseetinga ntambi naye nga omwana yayimba super power Jonathan abantu abatulaba ne mu Uganda Dictor Amir akuba guno omulembe gwakyuse omukyala obanga oyagala omusajja anyirira nga wakabi omusajja mulungi muteekemu ku ssente ebyo byabakyala okulowoozamuso ate waliwo nekino ogwo omusajja ate omukyala waba akusiimye oba otuukayo ng'ate tokugusa olina okugusa Dictor Amir mu kugusa waliki olowooza lwaki kyose mbeka afumba nzotali wange kati kambuulire Joseph Becky ebiseera yafunidde Dictor Amir nga tebanaba kubeera bulungi naye nga bagenda kubeera bulungi azikuba zihiti Joseph Becky mu lunaku bwantu nga bameka abayinza omusinya okubisiryako bangi abegomba basita bangi abegomba basita nga bwagamba bwefuna kukaanako nkafuna naye olowooza lwaki yasala okuba nti nakoma mulaba kululi ku Serena nga kyali wagelonima nga mwambaza ekiteeti ebintu ebyo bikekolakola olowooza alabika okubanga kawomamu byaddala bulira notosobola okola kiki kyogira kabomera engoye kanyuma naye kati ebyaddala Jonathan tulabyeko aba artists ng'ayina Bbaawe ng'ayina omusajja gwe yafuna naye nga ebigambo ebyo ebirimbwa gwetowoomye omedde mu lugoye omedde mu lugoye obwongo bwamwe bakukasatani Jonathan tulabeko ku bayimbi nga balina abasajja be baagenda ne bafuna naye nga wali tomusuubira kubanga alina musajja oyo ne baboogera ati faza agamba itugotulasikwa yoyo politician yesimbawoko ali mu gavumenti Budi Nelly Winter yesimbawo okwesimbawo tekimufuna politician Nelly Winter abadde mu event ne bamuchacho singa bapolotinga netizabala yajashira gasumba oliawo mbomboji yajashira gasumba nati yaja n'atugamba nti kirabika baagala nnyo okugira kwegamba waliwo obeeri mu nsonga ziri omwana nga bw'atandika kyebadde ngenda okubuuza bankuza abayimbi abavaayo ne bafuna abaana omwana akuyimbiramu awo lwaki this time round for example kapo ya chosen Becky sustain kyekisustaininga ekiba sustaininga ogenda okulanga baswaziza bali baboogerera omanyi omukwano obuba bunaawangala omukazi nga yeeguya nnyo omusajja mukyala si musajja omukyala alina okuba nga yeeguya omusajja wabula nga omusajja si yeeguya omukyala nga kwegamba akola buli kimu yeekolera akola kyonna okusanyusa omwami ogwo omukwano guwangaala chosen Becky je abakyala basobola okugenda extra mile naye omusajja abanga yeeguya omukazi omanye abasajja tulina ego abanyankole bwe bagamba
kakati abasajja tulina ekyo tetukkiriza tetwagala nnyo byatugatikagattika manyi kati wakuba kati bano abayayiyayi bajimuso bayingirawo yagamba nze kasama nga nfuna kyenjagala nze obaani omulala agattagattawo nze sifaayo nze nfunamu kyenjagala okitegeera naye omusajja kasita akufuna n'akuteeka wali mu maka ne mutandika ddala bya famire kati nga Dictor Amir Dictor Amir awo omanya ye Dictor Amir ebanga project anansonyiwa kikozesa ebanga project ejo ino manage oyino gimanejinga naye yesinga okuteekamu kuba ekwekuya nnyo naye kati bali nti bawukanyemu tebasobola bayombamuko kirabika omusajja nga omanyi omusajja era sawa binakasa ekintu kiterera aba alina okuwa yakuba emmeeza ate ne ku mikolo tebayawukana ne ku mikolo bagenda abajjukira oli wa fashion designer yamwambaza comments waba agenda kuyimba buli kimu naye katoze ne Becky ayinza okubaka okazifunamu awo nga kagezeeko kafuna nnyawo ebbango omwana atoze ne Becky okuzifuna abaana abajjawo awo ne bagamba okuzifuna olwedde yamufuna nga nzirina ngamba kati ngamba wulira imuso kaleka okagiramu omanyi ojja wano mu limelight obutala bukuliko bonna abantu batandika n'oba mubi otya ngamba nnyo abantu nti bw'obeera ku TV awo omukyala asobola okubaawo n'omugamba naye okimanyi senga gwali awo ate oli musebo nnyonyo nyoyo olw'okuba yali awo kati akusinga nnyo naye nga takusinga bulungi talina kyakusinga kakati kyoze ne Becky bwakuba tuni awo kamera zikuliko na biki asajja tutandika okumanya nemugamba naye si kabi nno okamanyiziza amaaso yatandika mu byokusanga nga yali social media manager ono omusajja ate ye kati naye yakugira yawasa ono akamanejinga oyategulanga naye kati problem wejja eyasente financial because abayimbi abatugendeza okulabakumya ebintu gundi oli kasazo yategula kyoze ne Becky yamutegula atya naye yamutegula nti simanyi olwo yalina bwinsobola amanye abo mikwano gyange bonna abasatu ababiri naye Roni Maka mukwano gwange ne Dictor Amir mukwano gwange tasobola kikola naye kyemanyi nti ku bwenzi bwa Roni Maka nga twategera singa yategula katolugwama yagamba ekitondekati kyali wange kulamusizaako omusajja katolugwama yayimba ekisolo kye bayita omuntu problem egenda okuviira Jonathan mu music tugenza okulaba especially abakyala abamu nga badeciding okumuvinga on n'abantu abateekamu ku kasente mu ndongo yaabwe Joseph Becky watuuka nga takyapafominga ani agenda osusitaininga ng'endongo ekisooka ensonga yonna lwaki abantu because ogende kapulo abamu ensonga lwaki abayimbi abasinga bayokeza especially abakyala kwe kulowooza nti bagenda kutunda emyoyo gyabwe olw'amalya g'ensimbi oba olw'ebyefuna n'okufuna small sympathy eri abantu ab'enjawulo ensonga lwaki mwana ba Rema ne Kenzo relationship tuyakola it is because Kenzo yagenda mu relationship eyo nga alina kyabala ne Rema olw'okutendewalira omutima n'agendamu ng'amanyi omusajja amwagala kumbe ng'omusajja agenda mukozesa nga stepping stone okitegedde ensonga lwaki ba station mayanja bagenda mu maaso ebiseera nga ekiwaatulo n'abeera backstage awo n'alinda paka Rema jukira Rema alina okuyimba ne Rasta ensonga lwaki station mayanja yabonaabona nnyo n'abasajja it is because anonya musajja asobola kumuteekamu ssente empitirivu essanyu ly'amaka teritambulira ku bugagga wabula litambulira ku kwagala n'okwesiganga n'okubeerawo station katono nze ndowooza station ekizibu kye kyabangamu kuba abasajja bajjanga abalina ssente naye finally batuuka mu gundi bamanya station mukozi afuna ssente kati nayagala obenga ebintu biri byabadde akola nga akwana bukwanya ateekawo embeera
akulaba oyina akasente kokola ebyo abasajja babikola anti omukyala omukazi yateekamu naye walaba nga omukazi nawe ofuna expectation y'abakyala abasinga webokyeza nti ogenzi olwokuba oli musajja mugagga nga olowooza ngenda kukola ki bikolera ogenzi relationship olwokuba waliwo kyekigenda chosen Becky nsuubira relationship ye ejja kuwangaala nnyo because ekisooka bonna bannamasaka bamanye ennaku yabaabo babiri ate bonna bato olwaleero singa bebasinga okugagga oyagadde okuvuma bannamasaka bamanye ennaku yaabwe kiringanzi bwe nasanga omwana apetijja obekka mubi osobedde ng'amwagadde sisobola muleka osobedde because musoga munnange manyi kyetwetaaga mu regioni yange leka malirize nsuubira nti Chosen Becky ne Dictor okyamufuna basobola okuba nti obaoli abakola ki basobola okuba nti bawangaala one nti bonna Chosen Becky singayo wakukyuka sinayakyuka dda because ebiseera Dictor Amir yamwagalira olwedde yali afuuse sita ng'alina n'oluyimba olukyasinza okubeera amaanyi mu Uganda that is Bankuza song yasobola okuba nti abigumira abasajja ne bamukwana bonna buli kimu ne bakimukolera mpola mpola naye ate nasigala ng'akola ki nasigala ng'akyakola yakugamba atya Dictor Amir yakugamba Chosen Becky wali kiri kitya simanyi sinyumyawatamu ebyo byonna abayo benyumiza tujja kuexpectinga entalo kubeerawo naye ate nze nsuubira nti okwawukana si kwakakati because abantu abasinga obungi baagala kuba nti obaoliawo kibalirize booti wekiba oyita nnyo ewala Chosen Becky waba nga yateekamu kiwedde ate gimuso yagenze wali n'aŋŋamba Dictor Amir yamugamba ti omwana oyo osobola okubeera n'omukazi atakuwoomera Uganda Mukamooli YouTube channel yaffe katukomewa lunaku olwaleero akadde kaduliridde empinga n'omwana gimuso taggwaayo akubaasabula ate ayoola n'okuyuyamuzazi weno nampoomera ziwena naddamu n'agamba mpooma ndi musoga kusibe bulungi mweraba. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.